Soko je nkubuzeeko. Mwasibye muteeyo. Zino mpita ayitakaawo obulungi bwakuyitiridde omanyi onyire ogenda n'onkuba lwakuba tokimanyi. Onkuba mwana. Lulina kusaba ennamba y'essimu naye wali bize tewagimpa. Naye kati ndowooza nfunye ka chance akoogera naawe omanyi ennaku zino mbadde nkwagala nga njagala kugambye nti nkwagala butuufu nga kinnumiriza nga mpulira njagala nkikubewo. Njagala kugamba yaye gwe nti nkwagala omanyi oli kalungi ogenda n'onkuba naye nga sirina kyakukolera. Ne mwana leero neeyatulidde nkwesangidde naawe onsanze kati kankwebulirire mu butuufu nkwagala naye aba ayagala okuwasa akola atya? Njagala naye obuzibu bwe nnina onaabugumira. Obuzibu bwonna nja bugumira, nze siba na buzibu, nze nja bugumira, nja bugumira. Nakagala kusajja nga 20 nakati eridde lyenvuddemu naye obuzibu bwe nnina abasajja bonna benjagala bafa bakutuka kati gwe nalese ono luutu esembayo yavudde akunyuka enviiri ebyenda byonna nga biyiika. Funka! Kikyaki? Kozi nze mbadde nkuyisa. Ate sigwampise. Nze mbadde nkusaba maama era ogende. Kigenda nze nkwagala. Genda. Genda onoonye b'okunyula enviiri tomanyiira.